walinga wano mwami Gashomba and the good thing we tuli wano akubana nonyeza akantu ako there are so many mu budde bwe nabadde nabo ne sikafuna bulungi but omaze banga oganti kastamula mwami Museveni nga jiye mpapula mulinde kulayira sebo tulinde mwami Museveni kulayira kino nkyogera nga ntya Mungu nga ntya Allah bane musharinge linki yange mu abali ku TikTok tugende maaso n'okwogera temuba na kasajja butasharinga linki zino musharinge gundi yange twali nakasongola ennaku ezo President Museveni yalina y'emikolo abavubi ne bajja ne baleeta petition yaabwe eri maaso ge n'abawuliriza n'abagambi ebitujja bikolako ng'okulonda kuwedde kakati President ngayanukula abavubi naka amukakane ebitujja bikolako ng'okulonda kuwedde Jeno Yoweri Museveni yamanye bigenda okubawo kulonda nga kuwedde kas okujjako Allah nga yamukoze ekikyamu kyesisuubira Yoweri Museveni kasagena ku nomination ye NRM n'abeera flag bearer n'agende w'abayakama n'apikinga nomination forms yabeera president elect era kati kyemmanyi protocol ya State House yatandise dde okutegeka okulayira kwa Yoweri okwa next year already kati tulonda mu January muganda wange Kyagulanyi atubuulire ekyamulema okukola mu 2021 kyagenda okukola kakati ekinaamuwangusa akalulu n'ekirala kungu oli musajja oli respected mu media circles mufulume mu Kampala ebipande bya nuupu nakomye bira bakaliisizo eyo neyo bukanga sembabule tebiriyo teri bipande tebiriyo ebya NUP yes olaba bya yero byokka okitegeera njagala Kyagulanyi leero ngenda kubeera very civil sigenda kubeera hard Kyagulanyi tubuulire ye kyakulema okukola mu 2021 kyogenda okukola owangula akalulu ka 2026 bibiri mwami Gashomba azabyogera ku wano ki egaali ne protest vote kakati ekisooka egaali teriyo teri mwana wa nuupu teri muvubuka agenda kwetaba mu fujjo lyonna mu kalulu akajja ku kye baalaba mu 2021 nga nabo bakyali makomera okujjako gwe ng'oli muloge ng'oliko emmindi gw'ogenda okwetaba mu fujjo owulire ekya protest vote teriyo singa Kyagulanyi atugambye protest vote nti buli agenda mu kulonda be bakuwa akakonge kasazeemu eyo protest vote nti mwenna buli bamugenda okulonda kasazeemu naye akugamba nti tiikinga kalonde kakuume ulira bagita business vote eri etya bino byanfuna Kyagulanyi alwanirira kimu abere nga yewookubiri okuba n'ababaka mu parliament Joel Ssenyonyi oba Lubongo ya in case afuuke leader opposition that's it nze kyovola mbagambye ekibiina kyamwe bakite coffee party coffee mbuziba mwanyi lime mwanyi zo ozitunde oberemu n'akasente ogule ennyama awaka ogule ku muceere mukyala wo mugulire gomesi kino nkibagamba obwa kansala mujja bufuna ku levels ezimu n'ababaka mubafune naye entebe eri is impossible tekiribeerawo omuntu akugamba tikyagulanyi ajja kuba akalwa wangule Museveni kyamutu bana kugati osobola okukisinga enjuba ekisoboka tekiriyo wulire bigambo bino mwami Gashomba mbiwulira teekako nja kusofuna headset says tulabe okay just a minute ampuliriza bigambo bino njagala obiwulire bulungi mutambuze n'obubaka obwa protest report kanonye kalonde kakuume kabanje singa bagezaako kabba mwebale nnyo mutambuze n'obubaka obwa protest report kanonye kalonde kakuume kabanje singa bagezaako kabba
kakati kungu katinze kashumba kabanjani nkakume amajene polisi zezikuma akalulu kakume kakole ki kalonde kakume kabanje singa ngambye kasazeemu Kyagulanyi naligambye oli musajja kabaka kayuze Kyagulanyi alwana kimu kuba nti yasinza ababaka afune biliyoni 4 n'ekitundu ezibadde zimuweebwa buli mwaka musajja mugagga nnyo Kyagulanyi so tulinde mu Museveni kulayira kololo n'okutwonoonera batonoonera biseera kyalibaddewo nti kakati Museveni yamaze okuyitamu actually let me even be more hard Museveni kati ali mu kaluka 2031 again amaaso gatandise okulengera 2031 wano yasuseewo omuntu yalina mu myaka gy'enkaaga eyadreaminga nti alifuuka president n'afuuka president 1986 what stops him okulooza 2031 okitegeera tebakulimba gw'omwana omutampuliriza keera ku makya ekirala kino kankibagambe temuddamu ne musiriwala ne mukola kye mwakola mu 2021 mutiikinga mulonde bantu buli wali umbrella tiikinga londa muntu mulonde muntu ekyamwe abantu bamuno mu Kampala bwe mukola ensobi ne mutalonda baana bammwe abazaalidwa wano besimbe ewaabwe gye babazaala omuntu yakakkirizibwa alina libati okwesimba buli wantu wonna abeera president kubanga abeera president waki waggwanga kati nze yazaalibwa ekyabazaala sina ddembe kujja viira kwesimbawo olinayo amaka bwembanga alinayo bw'oba ogayinayo ekyo kirala kati ne bano b'oyogerako balina amaka mu Kampala muno galiwa oba bamaanyi nnyo lwaki tebeesimba waabwe nuupu mu central wano weeri lwaki Lubongo yatodde wammwe Bunyolo oba Mwankole simple egalaba kuba parliament wa Kampala Central why Kampala is already crowded kati mukwano gwange mwagala nnyo engineer bali mwezo engineer bali mwezo mukwano gwange kukwatiddwako ennaku constituency eyo yagenze anti ayagala bwa Lord Mayor tekisoboka ndayiranga ntya Mungu Lukwaga agenda kuwangula bali mwezo n'ensi yeewuunye Lukwaga agenda gaya bali mwezo n'ensi yeewuunye bali mwezo mukwano gwange yali sigadde Kawempe nakawa East tuli wano Lord Mayor Salongo Lukwago agenda kugaya bali mwezo akaluwa akagenda okujja ku 2022 abantu bagenda mu butumbaavu bulimbu ambuleera abantu babuuse abantu bategedde mwera abalonzi tunuulira muntu face y'omuntu sibino simanya ambuleera okitegeera tunuulira face y'omuntu si kibiina mwajidde obalo Mayor musajja wange buyise myaganya gyengalo bali mwezo tasobola kuwangula bwa Lord Mayor Lukwago akomawo so yali sigadde mu nakawa East n'abeera mbaka wa mistake bambi bamutomeza bali mwezo mukwano gwange is a good guy mwagala nnyo he's a friend ne bagenda mugayagaya Lukwago agenda mugayagaya ekyankikubulire Mpuuga tagenda kuleeta mubaka namwami Gashumba walabye namungi w'omuntu Masaka babaze kulya mmere na bidongo mumukyalimbwa eby'abantu bantu babaze kulaba alien skin kulaba gravity omutujju ani ono mukwano gwange we Masaka yani ono liri puzzle nemmere gwereeta omukyere nemmere olabe twalabe bantu gwokyalimbwa ebyo eby'abantu babadde bazze kulya mmere na bidongo bidongo nga babuuse bwe bati kati ffe Bagashumba wotutya noyita omuntu nga tewali kidongo ne bajja tiwadde emmere wabadde emmere gwereeta liri puzzle gravity omutujju ani omulala alien skin nono omukyalo ono akasiraamu kana akakyala kanyimbira ennyimba zenjagala ennyo stab wanatolo nga bantu bajja nga bazina so babadde baze kubinuka masejjere kubanga nalabye bawuba bendera bwe bati ani akugamba gambo tyancho olonsinze ekibiina ekikoloka ya government erike nambe myufu yajidde mu myufu anti commission of parliament jibikeko atemba sesaki kino sijja kyogera neda kyogere tofaye mu migasho sebo gwe kungu magamba ayinza kunonanza
Olia gangati kankubulire bino ebibiina byonna biri funded by Yoweri Kaguta Museveni. Ekibiina ekimu sente bazinona wa mukyala oli gwotegedde sina gwentegedde sente endala ziva ggulu wali gulu wali yani agaba yange simanya aliyo oulya ngoma zemu basajja banga amaanyi walabira inapu mukaku ye sentebe w'ekibiina Mpuuga ye president w'ekibiina mukwano gwange Kasibante ye mwogezi w'ekibiina abakoleddeyo akantu bali ku sente kali kasako nga kali funded by Yoweri. Teri muntu alina mirembe nga Yoweri mwe badnaye fa bamusemberere ennaku zino oyinza oganti wa myaka nkaaga sako DF sako kati kankubuuzi ani afandinga DP kibiina ky'ebyobufuzi bwe kiri kinabaka parliament mwenda ani afandinga UPC naye weeri inabaka parliament ani afandinga kino ekyemasaka DF weerimire mwanyizo kibiina kye bakite coffee party gweno ojja okulonkinga ekibiina kyoyagala kijjeko government ng'oli mu mulokerike nambe myufu ekuwaba government n'amagye ne poliisi ne special forces command. Museveni otusobola so gana amanyi tegere kigakulaze manyi galiwo getwala by'abantu omuntu gw'okakasanga nti alina amaanyi ye muntu ayita abantu nga tiwali mmere tewali muyimbi ne bajja DF ogirabawa babaka ba parliament nga bameka ekoma 2026 tejja kuleeta mubaka n'omu nja kuzaana njagala tulekugende ku record tejja nsaba tula mu kamera eno lindako kubanga kungulira kati eyina abaana babaka already angani eyina Mpuuga eyina Bwanika Mpuuga oba musajja dde mu Nyendo ajeyo akalulu kibiriyo Nyendo mukungu kungu ekibiina ekyo bwe kireetayo omubaka n'omu jangu mufaamu nkwesa eddume y'ente bane nkyogeredde ku mpewo njagala producer akwate ekyo kakwate nja kuwasa eddume yaki ebitaano byabakola bubi Mpuuga yalwawo okwejjako ekintu ky'ebitaano so Mpuuga tadda mu parliament singa abazeeyo mu Nyendo tasobola ate Bwanika tadda ate naye mukwano gwange Juliet Kakande oyo ate mulwadde muyi oyo muyinnya ate Bwanika oyo mukwano gwange nga gye nkomeza ate ono w'Entebbe municipality Kakembo mbwate naye mwakirimu ampuliriza kanzi abo President Museveni bawe balonda omu commission ono mulonde mu kino nkikuga nze mbeera ku ground so tebagenda kudda mubeera Kampala at least gova Buddu ogibwako hadith bwekitikwa ku nsonga z'e Buddu gwogibwako hadith ezankole tozinzijako n'ez'obusiraamu ensonga z'Abanyarwanda ne Buddu nyina empewo ground tebalina bantu baliwa kungu tebakulimba ngambu abayimbi bazze n'emmere ez'embwa abantu bakwagala tebiriyo ate n'ababaka ba NUP bangi tebagenda kudda abantu bagenda kulonda muntu mulonda muntu bino byambuleera bye mwatiikinga luli bannageze obujjega bwali wano last time Kyagulanyi abantu bamutegedde Kyagulanyi manyi oli kuno owuliriza Kyagulanyi njala ombuulireyo kyogenda okukola mu 2026 ekyakola mu 2026 General Muhoozi Kainerugaba 2021 yali Commander Land Forces siba kiri kati ani adumira amagye General Muhoozi muzanyire mu birala byonna mukole obwakadingo biki you know Museveni is a civilized purported dictator ateka opposition waliwo mukwano gwange yagenda naleeta bwino credible information kuno omino kiwani delegates conference yatuddewa yatula ku leadership institute yabwe Kamwocha ani yaliyo munda eya DP twagiraba batukiriza abamawulire eya DP twagiraba yalimu emivuyo eya NRM twagirabye solo candidate eya DP eya NRM sorry eya NUP yabadde sabo delegates conference esabo lino eryenzikiza okimanyi bakyakolera mu constitution ya Kibalama eno bakole nongosereza akachoke biko mu abaana abato mwenna bampuliriza kola omulimo gwonna oberemu n'akasente teweetaba mu kumenya mateeka nzija ndi ku kiralo mu faamu okunona ente nga eno kibiina kyamu bakira batene ekyamu ekipya nze sina kibiina ekibiina ekiriwo bakiyita PFF ekyava mu FDC kati n'ekya DF ekya Honorable Matia Mpuuga kati PFF kiyinza okuleeta omubaka omu
Samuju tuli wano nze sigenda kufa kati wendi nkugambye empuuga ekibiina kya mpuuga bwe kinaleeta omubaka omu mu parliament jangu kufaamu nkuwesa eddume y'ente kino nkikugamba ekisooka balina obuzibu deficit ya branding basigaze emyezi 6 myezi na 6 tegiwera kungu kino nkikugamba tolabanga abantu ku mikolo gyo n'osuubira mbu oli w'amaanyi naddala abavubuka nga wagabudde ennyama n'omuceere nga waliwo n'abayimbi Alien Skin, Gravity Omutuju ne Lilian Puzzle. Baba baze kubalaba, baba zikulira ndongo. Baze kubinuka masejjere. Yes. Tebakulimba omuntu gwotya. Kati kankubuzemu ekibuuzo. Lwaki munnabi abufuzi yenna bw'abaana omukola alanga abayimbi? Asobola okusikiriza abantu okujja. Kubanga abantu nagina emikolo gy'endaale mu Buganda for Museveni byendaba ebyo. Byonna kyekimu ne batimba abayimbi. Abantu baba tibaze kuwuliriza mmwe. Baba balinze bayimbi. Baba bakitalo nyo tebajja bokka. Waliwo omugwe manyi yapangisa abayimbi 21. 21 artists. Kitegeera? Kiringanga nze nkyasobola kukola mbaga nempita abo abayimbi. Ku mbaga yo teweetaako bayimbi. Bwe naba mbayise bajja kubeera nga 2 3 baaki. Bano bendabira wano bwerere Kampala Road bano abayimbi ne ku nnyimbe ne ku baptism z'abaana. Abalabira bwerere Kampala. Nze Kashuma ne mpangisa abayimbi 5 10 nga bayimba ki? Baaki. Sireta wakiri kwaya zino Catholic Church ina kwaya ennungi ne ziyimba. Abayimbi ab'amaanyi nga bangi wano mu ggwanga. Ngani? Jose Chameleone. Bano baliri Puzzle. Ba Bobby Wine. Ba Bebe Cool. Ba Gravity. Kati waliwo omukyala yalina wano bamuyitaani omukyala Omunyarwanda oyo yani bamunya Laika omita Laika kyengera kya Allahu Akbar yomu kubayimbi kati abaliko luyimba kiri wakuba alina akayimba okakuba akayita batya yewe Masaka Believer oba ye kuba muzaala wa Masaka simanyi bamuzaala mu Western Uganda eyo waliwo Shiragwe yali insisting ati ajje mukuwanjula kwa bamalayika no susubiranga yo waliwo gwe yanga I think yoyo Eva bateko bacha Eve ono bamita Laika ate Eve yani Ava peace Laika ayimba luyimba kyolyo simanyi mpulira buulizi nenga Laika bwoli muwulira mwami Gashumba kati kankubulire abayimbi bonna Uganda bali loko tetulina muyimbi ali international wano mbulira enyimba ze Uganda abazikuba Kenya waliwo ono mwana ono musoga waliwo akayimba kakalike kabbe Nigeria wonna kayimba ki bamuyita ono musoga yani omuvubuka Samura gwamanya abayimbi the mere fact nawo olwana naye mutwe waliwo omuyimbi ali awo muvubuka musoga alina afu waliwo akayimba akatandika afu waliwo kabbe Nigeria ku chati za kulembera kungu manyo genda ko mu bifo ebikyakalirwamu bane kwanjwa n'embaga ennyimba bakubaza aba Nigeria na mapiano njagala ombulye muyimbi nti ennyimba ze bazikuba Nigeria bazikuba Lagos bazikuba Cape Town bazikuba Johannesburg bazikuba London bazikuba Paris bazikuba California ngaba Nigeria kati all over the world amapiano gatekinze over bano abayimbi bamwe bali loko ate mwe mubatya kuba nti muba manyi bali loko abayimbi be Uganda bali loko ne bajja kuletera omuliro mwami Gashumba bankoleki bakambwe kati kankubulire tumekese machupo letendeku tubuse bisole tenkulukuku lili paza ali loko Kenza ali loko no because Kenza amanyo kuba kenyimbe ebweru eyo ate Kenza ino omukisa wano muyimbi asinga okuyimba omita kamiliyoni omuyimbi omulala ayimba kati yono mwana King Saha King Saha is good but nearly local. You appreciate King Saha? Yes, and locally. And you like his music? Yes, he's good. Locally. Tafuluma nyimba za baziko mache Kibuye Kyengera na Tete. Zimbulire Nairobi gye bazikubira. Mbulire Cape Town nti bazikuba. Mwe mubatya. Tulwanya n'abagenero olete ba sergeant umpira ndowooza tumeze bagenero ebigona n'ennyota ne zivaako olete bano ba sergeant you get it they are good locally nga tuline nako kubanga tulina ba international music mumbulire tuli wano ekisooka abayimbi bamwe bagende London bayimbira East London mu bana Uganda
bwogenda East London nosanga omuntu yekutte mu kiwato mubuuze wasuze otya aba Muganda nga yava Mityana njagala ondageyo nti bakube Arena Stadium bajijuza ngaba Nigeria bano bani ani ono munyimbi ono wasasulwa kade ka $1 ineri wangu bana binachi bana boy you get it bana Uganda bava ne bagende Boston bayimbira mu buholo we Boston community y'abana bayimbira Kaleerwe ye Boston kana mwami Kyagula agenda London I think gwa mwenda yabadde inagenda mwezi guwedde kati yagenda aba ekivulu bakyongeddeyo noganti yotali international ngayimbira mu baki bazungu Kyagulanyi celebrity status agifunyirwa politics n'agenda ku red carpet sezo zonna lwaki ate Kyagulanyi yali loko nnyo munyimba yali loko nnyo King Saha ku music export ya musinga Chameleone Bebe Cool asinga ani ono Bobby Wine ku music export politically abakuba bonna mu politics he's the only political celebrity we have in Uganda. Bobby Wine. Political celebrity. That's a new term. Political celebrity. Yes. Katwafunye n'ekigambo ekipya ekyaba fake master. Tubaita ba cable master. Cable master. Cable master. Cable ngotegeza. Simanyi gwe kinonye. Cable wa wire. Gwe kinonye. Cable teba wire. Gwe kinonye. Okitegera no. Abayimbi bawano. Amanyi gampedde mbadde ndowooza naffe tulina tutuse mu music ndowooza okuva radio bwe yafa radio be bali bagezezaako radio ne wizo anti bakugamba bakuba at least ennyimba ng'olaba ekikere endaba gye kirabamu ensi yanjawulo nnyo n'empungu kino nkiddamu sinnaba kulaba bifo biyina kwagalana nga bifo by'Abanyankole ekirala sinnaba kubeera ku mukolo gwonna nendaba abantu abayimuka nga basiima ababakolera ebirungi ng'emikolo gy'Abanyankole buli ayimuka nebaza gundi mukama akuwa omukisa ekirabo ogenda nga ku mikolo gy'Abanyankole be ready for speeches bayogedde okuva ku ssaawa 9 paka 7 ogw'ekiro twabadde ku mikolo gya Toyota mutowa president mutabani we Tito yadde awasa ne bampita gwe gwasoso gende Bukanga Toyota yakoze omukolo gwadde mulungi nnyo nga gyenkomeza gwadde kabataka bangi respected people King yoyo yabaddeyo naye ku mukolo ogwo gwadde mulungi nnyo naye nga buli ayimuka yebaza munne buli ayimuka ate bebaza nnyo Katonda bebaza nnyo Katonda kyesiraba wano mu Buganda sikiraba wano mu Buganda omuntu gwe wasitula alwana kusaanyaawo omuntu gwe wafuula kyali alwana kusaanyaawo bo bali beeyongera kwenyweza solidarity gye nalabye Bukanga aba wano mwesibe bbiri kubanga twavuze ne tuvuga paka lwe twatuuse waliwe twabadde ng'okasuka ejjinja TZ ne lituukayo era naffe twasimbalayo saa 7 ogw'ekiro obugenyi wadde bulungi buli kimu kyabaddeyo Toyota weebale kutegeka mukolo gwa mutabani wo mwenna ababaddeyo mwebale nnyo okubeerayo omukwano ogwo kigwe omukwano okwapreciatinga buli ayimuka agamba ono yankolera kino ono yankolera kino ono yankolera kino ono yankolera wano ewaffe balwana kusaanyaawo wano ewaffe mu Central nego wafuula kyali n'olaba emmessage wafuula efutwa engero nga gwe wamufuula kyali nga tobeera nga singa tiwali ggwe ne Kampala tewali muntu yali mutegedde naye ng'okuva ku Mande paka December alwanyisa ggwe naye nga tego tomulinaako buzibu okitegera ndowooza Abanyankole mwebale kwagalana Abanyankole mwebale kwebeereramu Abanyankole mwebale solidarity eyo ebitundu ebirala bamutakitegeera ekyo mbasekeredde kino kibagamba kino nakiraba n'erw'emiyaga gye twajja malayika abalaala abo balina solidarity balina okwagalana bewente ono naawe ente ono naawe oli
wane waffe tikiriiwo mabera munye ngome eyo mbalaba Nyabudozi yabaddeyo Mzee Nyabudozi yabaddeyo Nyabudozi yavudde Ngoma n'agende Bukanga waliwo ne muzeeyo omulala Omunyarwanda ayina ente nnyingi naye yabaddeyo mwerabidde erinnya Nyabudozi yabaddeyo Mzee Nyabudozi mtumiddeko engoma muzeeyi wange okitegeera Omunyarwanda yabadde kuli baba mu bulikanyiro bwa to stand with their own yes waliwo ffe kiriwo wane waffe waliwo fitina enge obutaagaliza okuwalana okuwaayiriza okitegeera WhatsApp zonna eziwemula zaawano WhatsApp zonna ezivoola abantu zaawano TikTok account ezivoola abantu zaawano bya account byonna ebiri fake baana baawano muvumi ontegeera ndowooza bali beeyongera kwenyweza bayina obuyinza bayina ssente bayina okwagalana ate bali bumu ekirala mmwe mwenna abanyankole ba westana mwenna muteeka ekifaananyi kya President Yoweri Museveni mu bisenge byammwe mu ddiiro zammwe yabanunula buli munyankole waali ateeka ekifaananyi nga kiki okumusiima kumwebaza bwe mumalanga okusiima buli muntu yenna musiime Yoweri Saabalwanyi lwaki yabakolerera teyakolera gwanga yakolera bantu charity begins at home teri musango gwonna kufa ku baganda bo tosobola kusiima bantu bonna ne weerabira Saabalwanyi ataddewo environment gye mukoleddemu ebyo otegeera mwekungu mubeera wano Kampala nenze ntambula Uganda n'ogamba kino kiki bwe mumala okusiima ababaweerera amasomero gonna Pinnacle ye Mwami Museveni papa wammwe ye Yoweri Kaguta Museveni bwe mukeeranga ku makya ne musaba Katonda n'osabira bazadde bo n'osabira famire yo sabira Yoweri Museveni awangale mu buyinza ye visionary leader yes ate bojja mu Buganda Abanyarwanda abakulidde mu Buganda batendinga okweyisanga Abaganda era singa olaba baali balwanyisa ensonga eno nga tugirwanyisako Banyarwanda b'omu Buganda Mukasambidde ne Kayitana naye nga kyetulwanirira kozi y'abantu nga kozi si ya Gashumba ensonga ne bagifuula eya Gashumba nze Gashumba I think passport gye nyina yakuna you get it naye abanaku abaali bakeranga mu office abami wa passports national ID n'ebirala okay good njagala tumalirize ku nsonga eyo tugende buterevu ku nsonga eri endala eyo nyo baddeko president mwamusinkanye kakati abantu balindiridde ekisooka simanyi oba oyinamu oluyimba olwebaza luyimba kiri oyagala guyogera oluyimba lwonna olwebaza nga luliwa tokuba tubonga naawe omanyi mu abeena oyagala kwebaza ki tomayinza okuba tubonga naawe aba NRM baliwa producer ono goli wa Nuupu ono wa anti sirina kibiina kakati briefly kankubulira ensonga eno okuva 2017 okuva national ID zino bwe zaafuluma abantu baffe Bannayuganda muli ekigambo kino indigenous Banyarwanda nga Bannayuganda 100 ku 100 tebalina kakwate ku nsi gye bayita Rwanda bagirabanga Tanzania bagirabanga Kenya oba Malawi babadde basusolebwa ekitenkanika bamibwa national IDs bamibwa passports omuntu bwakuma national ID economical abeera cripplinze tosobola kufuna buyambi bonna without a national ID kati ne tugamba ekintu kino tukikoze tutya nze Dr. Lawrence Mugango oyo wa Victoria University Cyrus Ngarambe waliwo omukyala bamuyita Prosi Asimwe ani omulala n'abalala nitugamba tukoze tutya netutandika ekibiina kye bayita Council for Banyarwanda okulwanira eddembe ly'Abanyarwanda tugenda okizuula tekigambo kino Banyarwanda kiconfusinga Bannayuganda you cannot be a Munyarwanda and there's a country called Rwanda netukyusa netuli brandinga tu Council for Abavandimwe netugezaako okuli brandinga resistance mugijjukira tugamba omanyi kino katukiwumuze tulwanire eddembe lyaffe kungu tewali office mu Uganda mwe tutatuuse nga tukuba omulanga gwaffe former speaker parliament mukwano gwange Jacob Oulanyah twaliyo Anita Amongo ono
akakiiko ka Uganda Human Rights Commission, Equal Opportunity Commission, IGG's office, buli office, Prime Minister Nabanja paka itwatwala ensonga eno mu parliament. Era omusajja akulira akakiiko ka Internal Affairs chairman bamuyitani Lujenje something like that. Nabyonoona netugende wa president ale this year in January naise ekiwandiiko nga guidinga ti omuntu yenna bw'aba asaba passport nga mulaba munna Uganda nga alese ebbaluwa okuva ku LC1 LC3 giso RDC aweebwe passport yo national ID. Ekiragiro ne bakipinga ne bakigaana ekimplementing. Yetugamba tukoze tutya. Tulina omukisa nze siwandikira President Museveni n'atanziramu buli lwempandika akola ki anziramu. Mukisa gwe nyini si kyangu. Nendowooza beyond omukisa ndowooza yakitegeera nti bano abantu balina genuine cause. Balina ensonga. Namuwandika n'agamba kyogamba executive order tibagi implementing ati yes. Nangamba ndeetera ku ba victims. Ne mugamba bwoba yalaba victims. Twetaaga nakasongola. Ekifo ekigazi. Tya andeetirayo sampling. Last week on Wednesday nga tugenda mu State House. N'abantu nga 12. Pure Ugandans 100%. Buli omu nga alina national ID. Nga tuyingira State House. Batuwadde ekyemisana emmere twagiridde. Bia teyabaddeyo ne wine teyabaddeyo. N'ekyeggulo bakituwadde. Okay. Nga meeting etandika. Eno meeting yabadde official. Ennyimba z'eggwanga zakubiddwa. National anthem yakubiddwa olwa East Africa ne lukubibwa. It was an official engagement with the head of state. Netandika okwogera bukyana yasoose. Bukyana mukwano gwange. Bukyana mukwano nnyo gwa President Museveni oyo. Really? Nnyo. Yasoose okwogera. N'abalala ne boogera. Ne twanjula ensonga. Kye nasoose okugamba nti buli muntu ali wano ng'alina national ID giwanike. 99% buli muntu alina national ID naye nga bamuma passport. Na Museveni agamba kino kiki? Nti yes, ekiragiro kyo bakijemera. Olwo bani abagaba documents zo babaddeyo. Waddeyo General David Muhoozi, a certified foster general. Omusajja omulungi ennyo atalina buzibu. State Minister of Internal Affairs. Yes, talina buzibu David Muhoozi. Wabaddeyo General Johnson Namanya. Yabaddeyo afande Namanya. Oyali ayagala radio ya Fene Galwewo Johnson Namanya. Waddeyo Deborah Amanya. Waddeyo mukyala akulira akakiiko ka immigration la gada linya liri bwerityo. Ani waddeyo General Goa. Ne General Goa yabaddeyo. Abanene bokka. Ne wale mukyala Kisemba akulira Nira. Ne ligo officer waabwe baddeyo babiri. Nira esituginaako buzibu by the way. Yote ina kati Museveni President Museveni ntandika omunyonya bwe kiri. Sebo watugamba omuntu kasalete ebbaluwa okuva ku LC1 paka LC5 aweebwe passport. Sebo abantu baffe byonna babitwalayo kati badde balina akazannyo ke bazannya ng'omunyanda bagenda okusaba passport nga baweereza Nira mbwe ekole due diligence. Ekirungi Nira yeebadde etukiriyalinga ng'egamba nti oyo munna Uganda kati olumaliriza ekyo ng'ate bakubira diso nga badde baba kijjanya diso tebamukubira confirming abbaluwa bamugamba to finding it out family ya Gashumba yavadde e Rwanda yatuuka lunaku ki mwezi ki yatuukirawa ani abirina ebyo naye weri yagambe nange sibiyina. President yatugambe nti nange ne bwe empapulezi za before 1926 teri aziina mu Uganda. Chief Justice Owinyi Dolo taziina. Anita Amongo taziina. Nabanja taziina. Teri muntu aziina. President yenga insisting ati abantu abasingo tumanya bye bitundu mwe tuva. Teri muntu ali mu Uganda nga munna Uganda nga mu kitundu mwava tebamumanyi. Taliyo. N'agamba David Muhoozi olidde kyenkugambye executive order erina okubeera implemented to the letter. Tewali mutwalisiza abantu baffe kakanje wano nga Deborah Amanya n'omusajja gwe bayita Abimaana. Kungu mbadde nkoya amaziga g'abantu abakeera mu office. Ono omwana akulira nnyo wano kaakati. Munyarwanda bamuzaala kyabakuza. Talina na kigambo kya Luganda kyonna kyamanyi ensi ye Uganda bamuma passport. Ndi Munyarwanda. Abaana badde bamma passport bano nti eyafuna a fully paid for scholarship nga bamuma passport. Omwana nafuna omulimu ebweru nga bamuma passport. Tuziisa abantu besimanyi bungi nga badde alina okugenda India, South Africa mujjanjabwa nga bamuma passport. Abanene abo. Naye mbasonyiye mwenna. So bo bayogedde ki? Bayogedde mbu simanya teeka nagamba shut up.
mbabuza mu mubiina bye mubasaba bano president yabagambya ati shut up mu mubiina these are Ugandans kungu kakati ngo gambaga shira nti naturalizing daddy wange yafuna passport yesoka 1974 ku mulembe gwa Amini 1974 kati ogambe muzukulu wa shira nti naturalizing kamba bule naturalization kitegeeza kyantu bazo butakitegeera kwe kugula obutuuze mu nsi yo ate bojuza form eyo online oyina wetuka ne kubuuza nsi ki mozalibwa neza ate ko ngamba ogula obutuuze mu Uganda nzalibwa Kalungu sina ndala je manyi okitegeera nzalibwa wano wenku echa nezo sente nazijawe emitwale 10 ejo simanya bya naturalization only applies oli mu Kenya oli mu nasi wa Rwanda oli mu nasi wa Congo oli mu nasi wa Tanzania obadde mu Uganda emyaka 2 ekunyumidde ulira okirizibwa ogula obutuuze mu ki Uganda kubanga mu Tanzania mu Kenya mu Congo mu Rwanda mu nasi we Rwanda beba mubuuza nsi ki mwova agikola ki agimanyi negasho beba mubuuza nsi ki mwava tajirina ya Uganda Uganda so Yoweri Museveni Saabalwanyi thank you so much kakati tugenda kukola kibayita igitaramu katono nyonga otwala ku gitaramu president yadde awandika ono nga muvuddeyo yakati I met with a group from the Ugandan Banyarwanda community at State House in Entebbe. I assured them of my commitment to protecting their rights and identity as Ugandans, those who have lived here for decades and are recognized by local leaders should not be harassed. What we can accept, what we cannot accept is dual citizenship. One must make a choice. Yes. You cannot be both. Yes. Even I am Muhororo. Even I as a Muhororo. Yes. Recognize this. If I wish to be Rwandan, I would go to Rwanda, but cannot claim both identities. We will form a committee to ensure fairness and truth prevail. Kakati ulida mutufu dual citizenship. Kino mukiwulire temwagala kukiwulira nengenda kibagamba. Dual citizenship only applies to Ugandans. Yakinyonyodde bulungi. Tuyina abaana ababadde Canada, ababadde mu America, abadde Australia. Nga gye basomedde amaze ebbanga ddene n'afuna obutuuze bw'ensi ezo. Dual citizenship only applies to Ugandans abali Canada, abali mu America, abali mu Asia, abali mu Europe. Since ezitwetoolodde akubuuza loyalty ye eriwa. Bw'obeera n'ebiwandiiko by'e Congo, eby'e Tanzania, eby'e Rwanda, loyalty ye eriwa. Era akavuyo kabadde kasinkola ki okuva nze ndi munna Uganda ng'omuganda ng'omukyoli ng'omuteso ng'omulango bajjajja bange baava Rwanda 1922 ekyo kyaggwa. Njagala nnyo Rwanda as a country, njagala President Kagame as a person. Kyenva nyina ekifaananyi kye mu ofiisi yange n'awaka, but I'm not a Rwandan. Nkusesaaki bwe ngende Rwanda bampita Omugande. Takwita Muganda. Buli lwe ntuuka ku kisaawe Kanombe bambuuza Gashumba kiki ekikuleese Rwanda. Muganda gwonoonye ekiwano. N'obanyonnyola ne bambuuza ogenda kusula wa nti Serena ogenda kumala nnaku mmeka nti 4. Era bwe mbeera Rwanda ne bannansi baana ne bampita Omugande. Ate bwe zire Uganda kungu ne mugamba Omunyarwanda ono. Okitegeera? So Yoweri Museveni egitaramu kyeki. Ulira President Museveni Mukama akubikkeko akasubi. Akutaasa abali ku ttaka, abali mu bbanga, abali mu nnyanja n'abali buli wamu. Mukama bikko omukono gwo ku President Museveni. Yes, agumubikkeko. Nze kino nkikugamba kungu mujja kusiima Museveni ng'amaze nga takyali ku nsi kuno. Kino nkiddamu mujja ku appreciating Yoweri Museveni nga takyali ku nsi kuno. Baayagala ogaana akaseera kajja kutuuka akole ki agende. Ekitaramu kyeki. Ffe abavandimu b'Abanyarwanda bannansi ba Uganda tugenda ku celebrating ekirabo kya President Museveni. Okitegeera? Tugenda ki celebrating across the country. Finals, climax, Kololeya Strip ye mugenyi omukulu ya confirmings. President ya confirmings. D ye mugenyi omukulu dates nabagisalawo. Twebaze Katonda olw'ekirabo kya Yoweri Museveni n'okututegeera. Muyoge. Nze byembadde nkubanja byadde bisatu bibiri obisasudde wabulayo kimu. Ekimu sikyogera ku mpewo wano. Ompira ndowooza. Buli ekifemba ye kirala. Yes. Ekyakyenjize. Toyisanga mu maaso bantu batono abali committed to a cause. Bwe twatandika ekintu kino kungu. Kiki batatuvuma.
abo bayaye benonyeza byabwe abo bayaye banonya kino you get it niolo kuba twali committed to this cause ey'abantu baffe Katonda kyera wenzira ku Bible Katonda aliteeka omukisa ku mikono gyammwe oba ku bikolwa byammwe Katonda yatadde omukisa ku bbaluwa zetubadde tuwandiika singa twasirika nekino nkyebuuza nnyo singa situwavaayo abantu baffe baali badde kuki so mwenna Abanyarwanda ekisooka muwulye kino bwe bakuwambako national ID yo wulira fomu zino nira yatwanguyiza omulimu genda mu kitundu ky'ozaalibwamu bw'oba ozaalibwa Masaka genda Masaka bw'oba ozaalibwa Lwengo genda Lwengo kunira office bayina fomu gye bagenda okuwa fomu egitwale kwero C1 ekukakase ogitwale kwero C3 giso ne RDC bwe mala kukakasa fomu etogireeta kunira Kampala gireke kunira nearest office mu district yo buli muntu yenna yawambibwako national ID egenda muddizibwa ekifembayo bw'oba oli Kampala fomu zino bazituwadde tuzinda ku office ya Council of Abavandimwe office ya Council of Abavandimwe esangibwa ku Pioneer House opposite Shelo Jinja Road enamba yaffe y'essimu eri 704 500 genda opicking eyo fomu eyo ogijjulize mu kitundu ky'ozaalibwamu bakuwe passport yo ne national ID yo weri ku nsonga z'Abanyarwanda situna kye tukubanja ate kino simanyi oba okimanyi these are facts census ya 1949 eya 59 ne 69 mu Uganda yonna in numbers Abanyarwanda bali bakutaano in the entire country in the central region Buganda region Abaganda bali basinga nga bakwiri obumanyi Banyarwanda kitegeeza awangula akalulu k'Abanyarwanda afuka president w'eggwanga lino ye Yoweri Museveni era yagenda okawangula k'Abanyarwanda kyawedde dda Museveni yamaze okujjayo empapula Museveni kasita picking ate tunakawani katujita Omunyarwanda yenna ataawe Museveni kalulu mukama akuwe ekibonerezo ekikyasinze ate bino ebiragiro directives teziri kuba indigenous Banyarwanda bokka any other Ugandan any other Ugandan ate kungunkusesaki bano abanene babitongole bino kati balina ekipya kye batandika kati bakyazaalira Uganda bazaalira mu America n'abaana baabwe basobola ofuna obutuuze bweri kati lwaki ate bakotogera abantu bwe nova wano oba omwana wo n'agenda n'azaaya mu America n'osuubira omwana we okufuna obutuuze bweyo si kusuubira kiri automatic kasi oozaalibwa ku ttaka lya America it's automatic naye nze ate gwe bazaalidde Masaka n'ogamba siri munna Uganda so ekyo kyawedde